po jako akawuwo. Nimbagamba ekizibu kyamwe bakamyufu. Eno twasoma tenement kwako. Abatuuze b'Ejjinja Kalooli mu munisipali y'e Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso bavuddeyo ne balaajanira ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze kiwumeme okubataasa okusoomozebwa kw'amasannyalaze okw'enjawulo kwe bayitamu mu kitundu kyabwe omuli amasannyalaze okuba amatono okuvaavaako buli kiseera ne batuuka n'okufiirwa emirimu gyabwe. Nasaba amasannyalaze ga nnyumba 6. Amasannyalaze ag'ennyumba 6 ne wayita ebbanga lya mwaka ne bajja nga bakola olwawuliza mwezi mukola ne basanga nga mita yange emu ku nnyumba ezo mbu baagibba. Bwe batuuka waggulu ku muti nga bambuuza nti eno mita eriwa konze eriwa nti kuzino konze ate nze njiyina eriwa eri erina kubeera eyo waggulu. Basuubiza ng'omaze okusasula nti bajja kuderivalingamu obwo obudde si bwe balikola. Ekisooka tebakubuulira nti balina insufficient supplies mu store. Nini bo ne bajja ne bakugamba nti nno gwe bw'osasula ffe tugenda kukola ky'olina. Omuntu asaba amasannyalaze naye bw'otabeera mu kalabakalaba togafuna. Bino okubituukako basinzidde mu lukiiko lw'ekyalo lwetabiddwamu n'abakungu ba UMEME nga bakulembeddwamu Engineer Peter Amondo ne Engineer Andrew Omete nga lukubiriziddwa ssentebe w'ekyalo kino Kasatiri Andrew Musi okutaanya ku nsonga ezibaluma. Line eyo kati bali basobola okusigala nga kwe bali naye waliwo kapana akabuuka ku baana abalala badde eno. Lumu baayita abasajja bamwe bano ab'emmokaje ne bajja ne batuukawo baali mu kirabo. Waliwo omukyalo mu n'akubira banne waliwo bakamyufu abakolawo ne bajja bo ne balaba obuzibu obwo. Naye akantu ako buli empewo weefuuwa pulaga ezo muteeko zino zemusiba zino zemukozesa ABC ezagundire kabuukayo abantu batawaana nnyo. Simanyi ekitongole kyammwe waliyo omuntu ayambala yunifoomu yammwe y'ekitongole paka 7 ogw'ekiro abo bo ebyo byammwe bwe babeera oba bwe kirina okuba mu tteeka. Bano bannyonnyodde obulumi bwe bayitamu omuli n'okubbibwa olw'obutaba n'amasannyalaze naddala mu matumbi budde. Bakamyufu bafuukidde abantu baffe ekizibu. Bwe bajja mu kitundu basanga bano baaka ne babajjako ne bateeka kadeto baaka ababadde baaka ne bakola ki ne bazikira. Ekyo tukyogeddeko ne twogera ku bubbi bwa mita ne twogera ku ngeri y'amasannyalaze engeri y'okuvaavaako. So n'olwekyo tuli basanyufu nti ku luno UMEME yatuwadde transformer at least abatuuze ku ekyo tukisiime. Twewale bakamyufu kuba bakamyufu kyekizibu ekisinze okututawaanya ku masannyalaze naddala wano ewaffe mu Jjinja Kalooli. Bajjako abantu ate ne babasolooza ssente. Ate ekirala babaguza emiti egitaliiyo emikadde oba egyafu oba emibbe. Mu kwanukula ku nsonga zino eziruma abatuuze bano Engineer Peter Amondo akulira ebyamasannyalaze mu kitundu kino asabye abatuuze okukozesa ennamba za UMEME entongole babaloopere mu bwangu ebyo ebibasoomooza bikolebweko. Tetubulamu ab'engeri eyo naye nga ekituufu kiri nti ffe tetuli babbi era omukozi yenna akola mu UMEME okujjako nga omuzeego agulina nga nange sobola gudrowinga kuva mu ye oyo okusikaninga neŋŋamba oyo alimu obuupi buyinza okuba agulina najja mu bantu n'agamba mumpe sente mbaddizeeko amasannyalaze ffe tetulina basaba sente era omuntu bw'asaba sente namba njiresi nga bazze nga bamotoka yange motoka ezo pickup ezo kwata namba. Onera abakuutidde okwewala bakamyufu olw'obulabe bwe bayinza okufuna omuli n'okufiirwa obulamu. Bakamyufu bangi batambula n'epikipiki abamu balinafu twakolanga nabo abamu bayiga ne bakola emirimu mingi mu muffe bagenda bakola emirimu egyo ate mubakozesa mwe kikyamu mwe mubakozesa mu kifo ky'okuba call center ne mufuna reference nga bwe tulagira reference yejja nange ebeerako ku kompyuta yange weraba ojja nayo nkubuuza nti reference eri n'ogimpa mala njiteeka mu kompyuta ne tutegeera nti gwe nankani yakubye namba yeeno oli wa kitundu kino ekizibu kyo kyabaddewo ekiti ebeera omwo mu reference eyo nga bamaze ogirikodinga eri. Ye ssentebe Kasatiro Andrew Musi agamba nti bakwongera okunyweza enkolagana yaabwe n'ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze okugonjoola obuzibu bw'amasannyalaze mu kitundu kyabwe. Tubadde tugezaako okulwanyisa enguzi eri mu kitongole ky'amasannyalaze n'okugyawo bakamyufu bannamba ba middlemen abo ku masannyalaze kuba amasannyalaze gaali gatuuse ku miliyoni nga 3 naye ng'ate eri bw'ogenda okutuukayo batugambye ssente ntono nnyo ddala 7,000.
ate era n'okulaba ng'abeero situbadde n'enkaayana nnyingi ku miti gya musanze ne bwakuleeta asasudde emitwalo 6 buli muntu agujjako ayagala mujjako mitwalo 5 kati omuntu omu okumusimbira omuti n'akufunako amagoba ga miliyoni 8 ate yagugula emitwalo 5 bansi so n'olwekyo kimu ku byatubisiza ab'amasannyalaze. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire erino ku lwa ABS television. Wewala bakamyufu kye mbagamba nti gendera ddala mu woofiisi okuva wooli wano Jjinja Kaloli kutuuka e Bwaise ku woofiisi za Umeme kitwala siringi 1500 ku transport n'okulala